27 mwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2076 abakambwe abafirisuuti n'abagirimaani baawamba ennyonyi y'eggwanga lya Bufalansa Air France Flight 139 eyaliko bannansi ba Isirayiri n'Abayudaaya abasoba mu 10 ng'eno yali ku lugendo lwayo olwali luva e Tel Aviv okwolekera ekibuga Paris ekya Bufalansa bwe batyo ne bafundikira ng'eyali omufuzi wa Uganda mu kiseera ekyo Idi Amin abakkiriza okuleeta ennyonyi eyo ku kisaawe Entebbe we basinzira okusaba bye baali baagala bikolebwa okuyimbula abantu bano. Abawambi bano baasobola okuyimbula abantu abalala bonna abaali ku nnyonyi eno okuggyako bannansi ba Isirayiri n'Abayudaaya abaali bawerera ddala 106. Kino kyawaliriza Isirayiri okuyungula ekibinja ky'abamuntu nsolo abaazingako ekisaawe ky'Entebbe okununula abaali bawambiddwa. Mu kikwekweto kino newankubadde baasobola okutta abatujju bonna 7 kyokka ne yali aduumiddemu bamuntu nsolo ba Isirayiri Jonathan Netanyahu, muganda wa Ssaabaminisita wa Isirayiri kaakano Benjamin Netanyahu yaluguliramu obulamu ne bannansi ba Isirayiri abalala nabo abattibwa mu kiseera ekyo okuli Dora Block, Pascal Cohen, Ida Borovitz ne Jean Jacques Maimoni. Kati olwaliro abaana b'Abayisirayiri ababattibwa bagenyiwaddeko mu ggwanga lino oluvannyuma lw'ebbanga kaakano lya myaka 5 egiyise bukyanga bakadde baabwe battibwa. Ano kuliko Ben Davidson eyagenda ng'alina emyaka 13, Shae Gross nga mu biseera ebyo yalina emyaka 6 ne Zippy Cohen eyalina emyaka 8 muwala wa Jonathan Netanyahu nga bano bagamba nti nabo bakaawonawo kubanga baali baakuttibwa. Very, very emotional naturally because we were kids and as Zippy said, we're sending ourselves in a time machine to become 6 and 8 and 13 all over again, just like that. When the Israelis came and he got shot, Ida Borochovich, an older lady, she was shot also and killed. Bano baaniriziddwa akolanga amyuka omwogezi w'eggye ly'eggwanga Chris Magezi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'era bano bategeezza nti bakomyewo okulaba n'okulambula ekifo we battira bakadde baabwe ku kisaawe ky'Entebbe. We know the heroes are soldiers and the pilots. We're no heroes, we're simple people. And we're getting treated as if we are very important people. Chris Magezi agambye nti enkolagana eriwo wakati wa Uganda ne Isirayiri ya mugundu nti era y'ensonga lwaki n'omukolo guno gwa nkizo ddala. Ene wiiki ebadde nkulu nnyo ebadde ebeera okuva ekyaliwo wano emyaka 5 mabega we twalina aba hostages aba Israel abaali bawambiddwa n'aba militants wa Palestine nga gavumenti ya Amin yali mu buyinza ebiseera ebyo. Ono ategeezezza nti newankubadde nga waliwo ekirwadde ky'Ebola bannansi ba Isirayiri bano bazze okujjukira abantu baabwe okuyita mu kusaba nti era oluvannyuma baakukola omukolo ogw'amaanyi bazimbe n'ekijjukizo kya Retired Colonel Jonathan Netanyahu. Singa tekibadde ensonga y'Ebola twali tugenda kwera n'omukolo munene wano ng'ekijjukizo ky'emyaka 50 kuva ekintu ekyo kibeerawo ekyobuwambi ne successful operation ey'amagye ga Israel gye yakola nenunula abantu baabwe naye tekisobodde okubeerawo. Tukipostponinze mu maaso paka entiisatiisa n'embeera y'Ebola ng'evuddewo. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Ebyo ngo bitadde ku mabbali baba akakiiko akawabuzi k'omukulembeze w'eggwanga